kati ndabiseka babadde bankumye muganda wammwe mwakimanye ebigambo by'ennyimba sipangapanga bannanga omwana w'emateetera nnyingidde mwakimanye ebigambo by'ennyimba sipangapanga kale maama nsattiza abazeeyi abakosekose nga mujja okulaba omulenzi omulungi abiyiiya yani gwabuuza amannya g'omuyimbi tiweeruma nnyo sengo ddala busa akalenzi simaati ndi mwana wammwe wamme ekitone kyali kya muzeeyi oli taata wange mukalo oyaŋŋamba okwegula ebikweke sizembe yanga kati n'olwaleero nsize ndi mwesimbu mmwe mwetereze bw'onoonyumiza ku batandabye nti sizembe yanga ndi katono ndaba n'engula yange yootekanga muntu wabula ebivaamu binjagazizzaamu Uganda yonna kamba weewakadde n'abeebivuga nammwe mwetereze nze ndi wakuyimba teri kinnemya kuba nasiibuleka wamma muterere mwenna mweseetinge n'ow'omwana muteeke ku bbeere nze nsimbudde bannayuganda ekitubuuza ssente oba okudda wansi ekigambo fitina kyekivuddeko ebizibu ebyo byonna tewali akwagaliza nkusaba okikwata ekibeere kyama bw'oba okola bibyo bikole wekka tobigamba muntu omuntu muzibu akulengeza emitalambu gundi gyali so nga wakutadde yakuteza ensanafu zirya zirinnya Amisi Kasange nsojjiraba otya eno omuganda wange kati mbeera omu kuba n'omukyala simwesigeeka essaawa etuuka omukazi n'akusaanya nayogera dda oyo omukwano gw'oko omulaga ssente ebibyo biwedde ze neefuula ayamba mpulike nabye neefuba ntereze kambe n'olukumi nze bw'ojja n'oŋŋamba nti bwendi ntola nekuba nensigalirawo n'obwana bwange wabula kyentidde bantu b'ennyamba abatategeera bw'omala omuyamba n'obimutasaako ebizibu byeka jjajja kwogerako n'akunyumyako oba olina empisa embi Seruganda abantu sibalungi okolera ebirungi abantu sibalungi wadde obawo obugagga abantu sibalungi wetegereza abantu sibalungi Jaki Kizito nkugamba abantu sibalungi okolera ebirungi abantu sibalungi Kikofiira nkugamba abantu sibalungi wetegereza abantu sibalungi Dokita Namulanda nkugamba abantu sibalungi wadde obawo ebirungi abantu sibalungi zegwe nayigiriza endonga teyanjagaliza ebizibu bannaffe sibalungi abantu sibalungi lutalo bwe yajja mukyala teyakwata mu nvaaze bannaffe sibalungi abantu sibalungi Amisi Kasanga nkugamba nti wetegereza abantu oyagala sibalungi abantu sibalungi abantu sibalungi ab'emikwano abantu sibalungi omuntu akunyumira olyawo omuwaavu bwokka ng'obulwa n'empala omukwano gwammwe oguba gutinta munnanga omuntu akunyumira olyawo munnaku yokka ng'obulwa n'emmere omukwano gwammwe oguba gutinta wabula koyiya bw'okola kadduuka ozitege zijje ogenda okulaba bwe mwanyumyanga era ewuwo takyama ng'olwekiddirira kufuuyira mmiri agobe zigende si buli g'osekera naye n'aseka ndi aba muntu wonnyo ng'omukwano munsi gwe nnina nze gita yange abo abasigadde mbayitako nkeneka nabatamwadda wabula lwe mbavaako nenkakasa nti nno ndi bw'omu mu nsi luno lwengudde kabenje bannange nga natawaana nze essimu zakuwati wali yatuuka nava ku bantu abo kosiwalakira mukwano gwange oyo yayoolayoola mulago ne mmala ebbanga mutayi wange nze saalaba n'omu yajja ku kitanda kulaba bwendi awo kyenva ŋŋamba nfudde ku bantu abo omukadde wange bwe mba nga nfudde mundeka kuddo neyasiziikibwanga wabula namatidde abantu naawe beegendereze asekala obaawo najjula essanyu nsonga munyiivu nnyo
Seruganda abantu si balungi okolere ebirungi abantu si balungi wadduka w'obugagga abantu si balungi wetegereza abantu si balungi Jackie Kizito nkugamba abantu si balungi okolere ebirungi abantu si balungi Chikofiira nkugamba abantu si balungi wetegereza abantu si balungi Dokita Namulanda nkugamba abantu si balungi waddoba w'ebirungi abantu si balungi Zegwe nayigiriza endonga ate anjagaliza ebizibu bannaffe si balungi abantu si balungi Lutalo bwe yajja mu kyala ate yakwata mu nvaaze bannaffe si balungi abantu si balungi Amisi Kasanga nkugamba nti wetegereza abantu oyagala si balungi abantu si balungi abantu si balungi ab'emikwano abantu si balungi Bannayuganda ebigambo bye mbagamba mbirowoozeeko bwe bibeera bikyamu gonojja n'oŋŋamba nti bikyuseemu buli muntu gw'oliraanye tomwebalaako nti muntu wo nnyo bw'ovaawo yakwogerako oba oyina empisa embi ezo ennyumba ezigaana n'okuggwa firiina zammwe mu mwana wa gundi azimba atya akando gaasirane ne buwooteri obugaana n'okugula firiina zammwe Mbusaala yatunda atya n'ologasirane ab'amabaala babeera ku ntujja era baatamwadda bunno Nalumansi yatunda atya n'ologasirane nedda njokedde bingi naye bye mbagambye mubigeesinge mujja kulaba ekintu kye mbagamba nga kirongoose kaakati ebyo bye mbagambye nkomye n'emboozi nzira waka sengo ddala busa omwana w'Emateete era nsiibudde wabula si balungi abantu si balungi wamma si balungi abantu si balungi wabula si balungi abantu si balungi mama si balungi nnyo abantu si balungi ab'emikwano abantu si balungi nange abantu si balungi si balungi wabula si balungi si balungi mama abantu si balungi walala wetegereza abantu si balungi abantu si balungi G-Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops skirt office pants legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 070 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with B Easy Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road.
Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 5 American Trends and Fashions. Tuliwo kurenda bikayo ennungi. Ogenda mu office, mbaga oba owejaddemu waka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu size zonna okugeza office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Abambazi b'empale, blouse ne skirts nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, jackets, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Abaagala ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, towels ne throw-ons nammwe twabalowoozezzaako. Ebyokwewunda by'abakyala nga earrings ne hair accessories nabyo tubirina. Abaagala okugejja n'okukogga nammwe tubakolako. Tulina collagens, fat burners ne multivitamins. American Trends and Fashions tukubire ku simu zaffe ezo eziri ku screen oba otunye ku mikutu gyaffe. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe Ntinda Shopping Center, room number 809, mabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zine Forex Bureau. Computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 5 B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan